Previously on the Kitonsaz. Olaba Tonsa, singa te wali woti muntandikwa, singa tuli okay. We would be married by now. I would be even carrying your baby. Uchitegera ne kati ategwe nonzize eno nondaza omwana omugaga bamudaza. Actually not ofayo. Ku Friday ngenda kwambala sharia nja kukubira. Ojo ndabe. Rahma. Ate Ibrahim ne tubyo kuntabula Ibrahim sibyagala Ibrahim saka kuntabula. Rahma, when I'm talking ebintu byamagezi toddangayo okunziramu ngonziramu ebyekisiru, right? Now I have to get off my TikTok. Kulaba ali ku gate. Website byana nabyo biba bikola ki. Askari! Mukulu tukuyambe tuti. Rahma wakula dda. I don't know who you ana yo yagala ki. Kyo kama tomanyi. Tata tukuyambe muki. Oh, nze ndi tata wo. Semakula aliwo. Semakula yani. Tetugaba mirimu naawe. No, we are full, like tewali agaba. Choka tomanyi nze ndi tata wo. Ate lekera osinika amanyi okugambye tetugaba mulimu oyagala ki. Nego nze gwogamba kusinika amanyi omumanyi. Bigasa gwe n'abeewamu. All I know is ndi busy right now, so. Okimanyi ndi tata wo. Bakuyitani mukama. Okimanyi nsobola okugalamiza ne nkukuba emboko. Tokyalina mpisa. Ate tondekani akuba oli wa dadi wange. Iye bakuyitani era oyagala ki. Nego ngati munaatuyikirirako. Gwe omwana gwenzala obuzaazi ongambe ebigambo ebyo. Tekiifulumya nze ngenda kufulumya. Nga gye tuli naffe mpola. Tewali nnyo buzibu koze obunumaaluma. Ng'olabye nabo. Naye kati sabo ojja kuba bulungi. Bw'owanga osobola otuula nga si bya ku kitanda. Ojja tereera. Angenda tereera kati wentuuse nsuseemu. Mukama w'amaanyi. Muli mutya mmwe? Gye tuli tetulina buzibu. Ng'osekaaseka olinako oyagala okuŋŋamba. Mbadde ninayoko ku kiboozi. Kiboozi? Kiboozi. Kiboozi ki? Ojjukira oli omuwala gw'oyagala ennyo. Oli ayagala abaaba. Muwala wange Maya. Ate yafuuka ddi owuwo. Oyo kati muwala wange. Nze namuwa stampu n'ensiiringa. Tulinze bimuleeta eno waffe. Wabula bw'oyagala oba oyagadde. Gwe tomulaba ng'atuukiridde buli kimu. Akoze atya mama? Atuukiridde mulungi, sente alina, empisa alina, bannange. Ate gwe ku ssente. Ate si ye yasoma. Sente yevuga ensi eno oba toyina sente oba oyina omugaso. Kankunyumizeeko Mayawo kye yankola. Ate kiki? Ebintu byonna oyo simanyi na bintu by'okanika musajja gwe. Ntoniyo kiki? Benzi ogiyina mu garaji. Kyokka eno gye wakakanika nayo efudde kiki? Lwaki oba okola ebintu nga tobimaliriza bulungi? Radiyeeta yonna eyiwa amazzi gwe tunula olabe. Faani tekyatambula. Kyokka ngamba mmotoka ngimaliriza ogikanise ewedde. Siba akantu kano kanywere kabeera kakakana buli kaseera. Kubira amasimu togakwata. Simanyi bya kisiru biki byewatandika ate. Ale kuwulidde wende. Nva wamu. Otambula onnondoola. Ate nga nkulondoolako biki? Akulondola wezira wodda kiki? Nedda mukwano manyika walala wovudde nodda. Rebeka yangambye wooli. Lwaki tokwata amasimu? Nkwate gaaki. Nyina plani naawe. Buno obugoye bwatandise okwambala bukulimba. Nze ngamba yona dupu. Engato gye yambadde China. Ekuluma. Teweemalaamu nnyo. Tewali nsonga lwaki kubira amasimu n'otakwata. Saagala kukwata masimu go. Nga lwaki togakwata? Nze nti abakazi abafumbo nvaako. Abafumbo ko wanteekayo n'awanja ndeekanira. Wanteekayo.
olowooza mbu kyamanya n'emmotoka eno omuzayisi yagikuwena tusobola ogisika ne tuginyiga n'oginyiga teyampampe nagisasula wagisasula bwe namusasula Nga wagisasula. teyakugamba namusasula Nga ngamba tubeera oyo semakulu aziza nga lwaki okupa tuba tukunyumyako nga lwaki tuba tukunyumyako olina makulu ki olina makulu ki ggwe basajja kubula olina makulu ki onoonyeza ki lwaki tokwata ssimu omuntu atalina makulu omunoonye kati sirina makulu lwaki bwe nkwata essimu yonoonye bwe sikwata ssimu onoonye nina bye nkugamba kati wemba nkubikira maama wo gwoteekeddwa gwobika abewaffe wemba mbika nnyoko gwobika abewaffe olowooza abewaffe tebaliiyo inana nze nakutegedde nnyo mukazi mweru yakuwaga naye temuli wamataata oli otya tereza akantu ako simanyi lwaki abasajja mwenna kati mulinga mbw ate mutegeera onoonsonyiwa okuyingiza mu byotabaddemu naye omusajja ono gwolaba nekamunyumize asalewo atusalirewo taata omusajja ono gwolaba muzibu nnyo yamala okummalira obudde ebbeera yange yamaze ditunza mu ntaana kati mukubira amasimu takwata leka kuwaayiriza ate onalisanga olwedde lyagwamu dda tejali olwedde mu ntaana yali mu ntaana nali njagadde kitaawo No, honestly, you're not going to waste my time. Nyingire mu nyumba. Eya ni amami. Oyingira okola eki? Please don't waste my time. Go get out. Fuluma mukama wange. Get out, eh? Nina ebya nebyokola. First and foremost, nina TikTok ey'okufuminga. Nkugambye njagala taatawo. Omwagaza kitagaba mirimu taliiwo yagenze UK. Kati kyo olina okumbuza okujja nze wa muganda wange nisema kola muganda wange. Tomanyi kyogamba? Ajja kusanga mu kyalo wanatoononyeewo wano olabayo ebijja byammwe. Oba ab'ekika kyammwe bonna batuula wano. We mutuula wano. Muganda omusange mu kyalo nowanajja nja kugamba taata funuma. Gwe tonkwatirira otyo. Nze ndi kitaawo. Nze ndi kitaawo. Kitange simumanyi, azasemakula simumanyi. Omufaanana. Otakimanyi muganda wa taata wabeera kitaawo. Biyamba mmwe n'abaganda mwenna. Yengo omanyiira. Taata tomanyiira nno mu nju ya kitange. In fact, weefuge. Nsobola n'okukuba kati essaawa zino nze n'ekugalamiza wansi. Gw'omwana bwana gwenzala gw'oŋŋamba ebyo. Gwali mu lugabire, essaati etali ngolole, ekipale simanyi na kyammeka okubenze mu nju ya ddadi wange. Allahu hakim. Actually, Mami must hear of this. Omulembe nga gwa kisiraani busiraani. Fuluma n'emyaka gyo gyonna gitwala ebweru. Fuluma nze zigalewo. Yomaya golaba. Omanyi kye bagamba nti simanyi green snake under green grass. Yoyo Maya. Olabika akaana wawe kakukoze eki? Nga ngenda n'Ekitonsa mu restaurant. Yali alina gwampisa okulaba ne tugenda ne tutuula. Tuba tutudde wetya. Simanyi omuwala gye yava. N'avaayo ng'omulalu. Nga aliko n'obumansuka. Maya yanjira ebyokunywa mu restaurant. Yakozingako kale commotion. Abantu ne batutunuulira. Kati anti mpulira onyumya agaboozi Maya yanjira ebyokunywa. N'omusajja gwa claiminga nti ayagala naye yabimuyiira ndowooza kati amukuba oli nga tasoose nattunula oba atudde naani oba atudde naani. So kikiriza nti Maya yakubanze. Oyo yeefuula ayagala ennyo ekigundi Kitonsa. Maya yanjira ebyokunywa n'emmutya. Nga kutegedde takutegedde. Ate olowooza n'obudde obuntegeera yali abuyina. Yajjanga mulalu alabika sometimes zivaako kko. Ayinza okuba nga yali agenzeeko ne mental hospital. Oba kaabakikano nako wotyo wowasiruwala n'owungawunga n'oyagala ekisajja ekisirusiru ekiryawo kizonto. Kati ateekwa okuba ayina ekyamuzaako ebbali ne mubuuza kyabadde abadde. Gye wasiruwalira n'ogenda n'ekyo. Zubedah. Nakujja waggwa mu kayomba akabyimo wali. Katolina na kitanda wosula. Oza kunvuma. Sinze kuvuma nze twogere. Olwo oyogera. Njogera. Mbadde nzirise ngani. Zubedah omumwa. Omumwa saagala ndakwata simu yange. Simu yange. Ndi waddembe okwata oba obutakwata. Kiki ekikumalamu bujini butisaati ki? Ki ekikumalamu? Mukazi mweru nga sina mukyotala. Kalugo obuzibu obusanga. Bana abafu abafumbire wano. Zubedah. Njagala nnyo otuule mu bufumbo bo otebeekere. Mu bufumbo bwo wanteekayo. Yanga kyakulumanya. Lwaki obwegaana? Kyakulumanya wana banga nfumiddwayo. Era mbadde ninzeeda kukulya oba omukolo gwawedde. Zubedah. Nkwagaliza. Gwanga oguloga. Teguyinza ku ddogo ly'oguteekako. Wabula nzize wano kuwoninga. Nakugamba nti saagala bakutwalenga muddu.
okuntwala muzeeyi yagambye olina okuba ku mukolo oba oyagala oba toyagala naye nze badde saagala ojje ng'ozzenga omusibe n'alabye famire yatomera naye yammwe yatomera kitaawo omumwa gw'alina naawe gw'olina gweze kidama mulundi guma oyise tatange mukamwako kidama mulundi guma muyisemu ate kati omuntu atalina mpisa tuswala okumwogerako damu omuyise mukamwako ekiteesaala tekyala mmwe mwebika bwebisi naleka gosana kubwamu gwe n'otereera naye obola osooka ng'onkubira ki naye n'abaavu n'okwewanika obola osooka kuba omwana w'omuntu omanye omwana waaluma ye. Do you even know who you're talking with right now? Omwana omwana gwenza oneeregamu otya bozala tobamanyi. Rahma? Yes, Ibra. What's the problem? This man, I'm telling him to go out omusajja alemedde wano. Omusajja. This who? Musajja man. Ali mu mpale. Rectify your lips. Thank you. Tumalira na budde wamatereza. Oyina n'amaanyi agavuma taata. Ani? Muzeeyi Ssemakulu yakuwa emmotoka go wali mbuzi. Wali mbwa yakuyama n'akuvuma n'akujja mu buzimbi. Wali olina future gweddawo. Wali olina future eddawo. Kyenje ntegeere nti nawona nnyo. Simanyi nakumanya oba onogokozesa ogenda musasula. Gwe wagga bityo abavubuka abayaaja ababbi. Oyinza n'okuba kati okuba butayimbwa. Simanyi kati watandise obulogo yinga mu mavi. Njagala weetereeze. Ennaku z'omwezi 2 mwezi. Siriiwo. Kati njagala okwate kitaawo. Naawe. Mwoba musobola mufuneyo n'amagye amalala mugatteko. Mukole kye mukola. Sinyigirwa mu ttooke, siri mmere. Sigoyebwanga kawunga. Kitonsa ndudde okukuba. Ndudde okukuba. Kigezeeko. Ngenda kuddamu ntandika okubanga kuba kyamisana kyaggulu kyanca. Owulira empisa. Empisa ne zikwesa kiraka n'empisa zibeere ne zigamba pu pu pu. Situgenda wakakyala ako. Nze nagamba bankasukira. Ebyo byebyanguba. Empisa ezibakasukira ne zikufumitako bufumisi ziti. Sisobola zigumira. Tontiga. Anvira. Omukolo gwa 25. Siriiwo. Leeta emmotoka ya taata. Weeraganga weeragira mbya nnyoko ne kitaawo. Mugamba aleete ssente zange. Siffe twayavuwaza abeewamu. Mugamba aleete ssente ku emmotoka. Tombulya bya ssente. Olina kaadi yaayo. Njirina. Nga yagikuwa atunuddewa. Ayinza okuba yagikuwa ku lwa muwala we. Kati bw'oba togenda kujja, leeta emmotoka. Sikulaba. Zubedah kino njagala. Nagamba okuseko n'okola ki? Nkugambye ontiga biki? Kiki oza okukola wano? Twogere. Mufa ky'okwogera oyasama bw'asabye. Zubedah, nali mmanyi bwe nakuleka wayiga waddamu ku mpisa. Naye nakati toyinaawo wadde n'akayisa bwe kati. Ye musajja gw'olina ng'alabye ali ku kizibu. Mukwano ye ng'akulumanyi. Ati annuma kubanga nze nawona naye kati ndaba ekizibu kyalimu mbadde mmanyi wakyuka. Naye laba. Sikikkiriza alabika oba temuyina kye mwamukoze. Bwe bakukola ekintu osobola okuyira mulamu w'ebyokulya. Oba omusajja gw'oyagala nti wakuba alina kyakukoze. Ate ng'oyagala fumba, oyagala kujja mu maka ofumba eddala. Alabika bino Kitonsa byamwebuzaabulizaako yamulengera ng'alina omukazi ewala. Kati munne buli omu alina engeri ebbuba bwe limutwalamu. Ye yava eri n'obusungu kisajja kirabika kimwewala. Ndooza n'ajja n'obusungu kye yakola kyekyo. Naye olowooza yotebeera mental illness kweli. Kale annyonnyola ggwe kati gwe ebyobufumbo obimanyi. Gw'omanyi ggwe kye yali awulira. Nze nsuubira yajja n'obusungu nga Kitonsa ono alabika abadde amwewala ng'amanyi ate atuddemu n'ekikazi ekirala. Tasooka kwetegereza yadde omubuuza nti oba olinaani atuuka akuba bukubi. Obusungu n'ebbuba mwana ndowooza wange. katanzigemu n'amannyo. Obusungu n'ebbuba. Linda sigo wafumbiddwa kino ekyo ekizenzengere kye oba wakijjawa. Namukyaye. Wekiri kukwata namukyaye Marvin sikyayagala naye. Nga Mukama yeebazi. Bakolera wamu ne Mayana nti golooza nakyaye Marvin ate Mayana asigala bakolera wamu. Gwe mumpi gwayomba. Ebintu byonna n'obigattako. Gwe mumpi. Maama gwe muwanvu gwofono. Kwegamba nakugamba bwe nali nkufumbira nakanti obumpi bunnuma obwenzi obukujjudde Kitonsa n'akavewuwo abakazi osimbye abasimbye ngalayini okirabe nti wali oyendera mu bufumbo. Zubedah nakuwa omukisa n'enkwegayirira
n'enzunga kitaawo n'anvuma mikwano gyo ne ginvuma ne munjira amazzi kuba ovumika ovumika n'okeera ku makya n'ozigira yakambe nali njagala nkufumite gwe nkugyeyo ebyenda kati nakuta nakunaaba nakumala era ne wano wooli kati mpulira watandise okuntama yangu ye emmotoka gireke baayo gireke amaze kugira ngenda kugalawo motoka totandika kuleta kajanja nja kuyisaamu empi va mu biri byomanya sigala ngokanika motoka totowa asigale ng'agikanika kiki bannaye ankobe bonnet bannaye kiri abakazi mukiyige bw'ovanga ow'omusajja n'ofuna omusajja omulala nywerera gy'olaze nja kusukuma mu basi ekulinyerinya emipiira gwe nse kubuulira kale ankobe bonnet tuula twogere tetulina kyakwogera ku Zubedah ebyokwogera abiri mwezi gwe sikiddamu ojja kubaawo siriiwo ojja kubaawo mukole kyemwagala mwesondesonde mukole buli kimu kye musobola okukola njagala mukimaleyo njagala muzeyise makulu amaleyo byonna bye yasuubiza olyokojje tulabe mbugoyinza kukola kimu gwe n'abeewammwe ku busiru walina kusiba emmotoka owange wafunamu kasana oboggolera n'okuboggolera abantu ddamu omulundi kuba muboggolere omulundi omulala olabe goyinza kukola ki ku busiru bwa nnyoko ne baganda n'abeewammwe bonna tokiddamu Zubedah gwe ani gotiisatiisa kati mbokolakola kati kale akakasinga nkaluma Mavini ne Maya ate batya Mavini mwagaga viri golaba ndoza obusiru mwe buvaye Mavini abegera ani Maya nga Mavini ngagenda ngakubira Maya nanti nakigambako nalimva wakane nkiga munnange ngenze kulaba Kitonsa Tino mwana gwe tugenda osinkana wa ku restaurant ne mbuli ya restaurant ngakubira Maya nga mugamba bawo ayina omusajja simanyi wa mu restaurant nga Maya nga tajja nga tampa maze okutegeera Mavini ategeera nnyo gw'obadde omujja ku mulamwa kubanga kati Mavini waaba ayambako Maya okulaba Kitonsa kyakula olw'obufumbo busembera abasiraabo wuliriza wafumbirwako gw'omanya ebyobufumbo kuba kati ono alabirira bintu bye bireme kumuwabako okitegeera kati Mavini wayambako ono olwo Kitonsa tumufunza nti olwa nti nange mpewukako okitegedde obwo bwe bufumbo oyo omukyala ajja okufumba ate ekyo kijja kunkolera nkubuulira oyo Mavini kati ntegedde nti ategeera nzireyo mwagale wuliriza mu mirimu si mu famire talina wajja wadde omukozi ate waliwo nti nkwagala wano ate wano sikwagala tewali wajja wano mu famire wadde omukozi nti yayera olujja simwetaaga naye waba alina byakola ebbalibbali eyo gye tutamulabira naye nga bigasa famire eno is okay. It is very okay. Mami kankubulira. Olaba Maya. Kububi asingako ne Zubedah. Wakoledde ebyo. Nga si muka Kitonsa. Olowooza mwalifumbiro ya Kitonsa tulirinnyayo. Yeggwe si gwayagala okubeera mu mayumba g'abatabani bo. Tojja linnyayo kankubulire kati akwesimisaako ebinnyo lwakuba tannafuna kyayagala. Kati kisoboka oli malayika omumanyi gwe. Nkugambye owa Zubedah twabeerayokko. Twala nti mwali temwagala Zubedah yabakkiriza ne mumanyira nga bwe mwali mwagala naye Maya olowooza oyinza omumanyira ono akuba nga tannafumbirwa nze nkugambye Maya ye mufumbo mu maka guno finished and stamped kale tajja muwasaayo kati omugalira eno Ibra wabe omusajja obona amugulira fulumenga fuck dad I know my dad does he in any way look don't be dense right Abla Ibra no sigala ndi mukulu I know people that should enter this house because this is my mom's house ogenda guma toina chokola ogenda kola chi ogenda kola chi so please mister onota kuwaga ebyo okushatinga nabigana Ibra nagana okushatinga oyina kwanga obusiru bwe bwatane kitaawo butaba na magezi family yonna magezi pe abiri mwezi family etayina magezi mujagaza ati lwaki munnesibako abiri mwezi muzeyi yagambye atya ani yagambye atya muzeyi kuki omukolo gwa mmeka ebyo mwe ababimanyi byammwe abiri mu mmeka mwe ababimanyi
abiri mu mmeka bannaye eno family bannaye simanyi nakumanya kitwale nti kino wafuna kyapa mmanya go sina kindi boda ngeriko n'omusaabaze lino ttaka lyankayana nga liriko n'ebijja mbonyebonye naawe tokyanyumira ngoye yadde zonna zikugwako obugwi obuzibu n'obusanga wa oli ennaku egenda kutta mboolo kati onfaako bwenza ani akufaako nze anno n'oseka olowooza byoyogera binnyumira omukolo abiri kola bwoti Zubedah kwata ekkubo genda owujja ejjambo yo njagala owujja ejjambo Zubedah obayimbira akayimba lwabasaaliza abaali beyita bakese ku nsega njagala okayimbe mu mutima mulungi sikulinaako buzibu 25 ngenda kayimba togenda kayimbira nze nkusaba oyo omwami bwogenda okukayimbira omukwate bulungi webale kula na muvunanyizibwa webale kubeera bwe taweeyombi naye oyo nzija mukamwa sikulimba mugambe Ibrahim mukulu ebana no mwana bakulu amanyi ba musabo. Don't ever touch me like that. I'm your big sis and I'm telling you that right now. Touch me again. What? No, nzijao. Nzijao wansaba. Toina job. Get off me. Ibrahim sajala tomtwala mu nyumba ya mami. Hey mutwale. Kwata bukwasika video. Tata. Ka video. Olanti mami ali yuke neka mutuka internet ya Uganda eri boss nkukwata muka video mukama wange ka video ata wali wegenda neka video in fact tuka bulungi ata nyenda mukwata ngayingira mu nyumba ngatula atatula mu ntebeza mami muka video ngera musam sha gwe Ibra kuwaga tajja kubayo nga bakuwalabula sebo chotidde tata ka video mukama wange nze ngamba daya wamwe ka video Ibra ndi mukulu Ibra toka nga ndi mukulu tata smiling mkwano ka video mama anawuliriza funa omuggo nkube ngalamire kuba kati gwe otandise n'okulagiriza nze mbutajja kola atya mama kiddemu mpulire sikulagiridde naye ngenda making sure nti Kitonsa tamuwasa o making sure otya mu maka gano ye goli mwana nzaala muzaale nnyabo ye mama ekyo kyenjogedde kyekiba ompulira siku Kitonsa era wali wa muganda Zubedah singa Zubedah teyakyawa Kitonsa singa bakyali bombi amakulu kyotegeeza kye kimwe kyentegeeza mama Kitonsa tumuwe chance nga yefunira omuntu gwayagala gwawuliramu emirembe wange kisookera maya gwe mufosi nga Kitonsa tamwagala kololo naku maya lyokanjire ebyokunywa mu restaurant twali tulinze omuwala Kitonsa gwayagala ndoza unfortunately ne Marvin ne noyo maya we ne bateekawo ki commotion mu restaurant ne tuvaawo naye kambuuzeemu byonna obinnyonnyodde mbitegedde ebintu by'abafumba ebintu ebikulu bwe bityo obinoonyaamu ki nategeera nti osomako ddi okolako ddi olyokodde mu mboozi z'abantu ozigobereze buli ssaawa owunyiriza bintu okusomako nsoma naye ate kale with due respect sobola kuleta bitabo byange nembikuleetera wano nti oba mama nzuno ndikukolako swaka oba nzuno nkola kino ekyo si kyekikulu obwongo bwo obudde bwo buli kimu biteeke kusoma bino bitulekere ffe tujja bimaliriza tebikwatako biveemu ye mama era linda ku lunaku lwa graduation erinnya lyange neritafulumira ku listi awo olyoko onenye nti oba si concentrating ekyo kyekyo naye bino biveemu owulidde nze ngambe bikwata ku muganda wange nange binkwatako nkugambye soma bitabo byo ofokasinge ku ebyo bwe budde bw'oyina mulimu na kusoma si lugambo sina lugambo the rest leave it to adults bitulekere owulidde saaga akunkyankalanya Zubedah dira obwo bumpi bwo n'obutaba nampisa bwo bizunzize eri tusinga obutaba nampisa sagala vayo mama afudde Zube Gisembulo nzito mponye nsi
Gisimbule. Sigalawo. Goba kutenda obusiru gisimbule olabe abe amamu naye mutaggwawo semakula ajja kubatta omukomu. N'omuzzukulu. Temuli mulabako. Gisimbule. Gisimbule banyoko yagigula gisimbule. Mumanyina bei y'emmotoka mmwe. Laba embuzi. Ontiisa. Gisimbule bakutenda, gisimbule ogijjawo wano. Kitonsa oyagala kufa. Oyagala kufa nga tolaamye. Baleme kulaba yadde kawangako. Sigalawo. Wendi. Sigalawo. Wendi, owulira abe wa mugwa sigadde wategeera kati naye koferumu. Ogenda kufanga na. Oyakola ki? Sigalawo ne. Gisimbule kasiya. Tontiisa n'abuzina takumba gisimbule. Linda kugwa abantu bafuka wasanga musajja gagenda kotuka. Hatya. Musansa wo kunkulumu yakabaka awo ngoyingira ntebe dodyawo. Otegeddewo kubiwologomaawo. Otegeddewo kubiwologomaawo. Nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiiwo. Awo kubiwologomaawo ku nte y'efooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ngoyingira bw'oti mbalala lodyawo. Wano ng'ebusege ekibuye. Awo simba basi z'Abaganda. Otegeddewo bulungi. Nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku werokamu. Kutuka ki? Nababa temumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kubanga okwata eggi ly'ekyennyanja. N'oligattamu amasavu g'ennyama. Osobola okukola kabundi okusajja w'ettabu. Oba olina omwana alina nabbuguma. Osobola okukwata amagi g'ente. Okimanyi bulungi ente eriika. Nga njibanyi. Ate munayize wabwe tezibiika. Naye ng'olaba gyekyo abantu kutamanya eddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama nonywako n'owona obulwadde bantu kutamanya eddagala ze mbabuuliranga. Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada kachikuru nya. Aha, kakunotifying okutegeeza nti bakitonsa kati bakoze ki bataddeyo. Tegeeza mama, tegeeza jajjawo, kojjawo, baabawo, mama w'omwana, jajjawo, yendago wakyawo. Nti munnange, abakitonsa bataddeyo. Era munnange omugambe, kyeyalingira mugambe tosubwa, kandi tokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jjajja wa ssengaawo mu anko wo, mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko. Abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli lwokutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo. N'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday 9:30. Lwakusatu ate anytime 9:30. Friday 9:30. Mwebereremo. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and king. Thank you for coming.